is only Museveni who does not understand the bloggers why. Boba agala Museveni alemezeewo ki olutalo lulemerewo. This is why Museveni has hated his son for destroying NUP. Babadde bakozesa NUP, Bobi Wine as a gold mine, abe Muhoozi be munaku bbiri. And I want to tell you, when Muhoozi comes to Masaka, agenda Masaka. Yeah. Banawudde bayimpiba NUP bakyuse. Be mupiba bonna baagala agenda. Aba NUP. Era kati the most powerful person in Masaka, yono muwala wange owa Boulevard eyavuganya Gondi Mpuuga. Yamusinza obulubumeka. Bange General Muhoozi. Everybody is fighting to join Muhoozi's bandwagon. Muhoozi project. Yes. MK project why? In politics is perception. Everybody has known that Muhoozi is the next president. Buli omu kati akikkiriza. Jalaga. Ti General Muhoozi kati yaddako buli omu adduka buddusi. Ne Kasolo ayagala. Kasolo ayagala kujoyininga. Minister Kasolo naye. Minister Kasolo yasabye. Ayingire MK project. Ayingire MK project. Oyogola bagundi. Kagabo. And you don't know. Kagabo yajatya. Nekati Bobi Wine anasigaza ekibiina. Tayina ekibiina. Bobi Wine nga bamukubye nnyo. The future bano bafere tuchita grasshopping. Bavudde ne mu DP ne bavaawa. When Muhoozi visits Masaka. Kimuyita Greater Masaka. Bonna badduse dda. Aba NUP batemye. Bajja ku makya. Twale wa Muhoozi. Ba MP ba NUP bajjewo batwale. Akirwanira. Mpuuga ye yakubiddwa dda kubanga ono omwana muwala wange. Ono muwala wange mwannyoko. Owa Boulevard, Hajat Boulevard. Hajat Boulevard. Mumanyi. Yangama n'okundeetera omuko. Kuba bali bamutwala ab'Emmengo. Aganye emipiira gy'ebika. Oyo amaanyi gayina mu Masaka gati mayitirivu. Greater Masaka. Mwite mutamanyi politics is perception. Ababadde bagende wonu wafuluse. Abantu bakimanyi essabo kasali fuluka badduka buddusi. Kati abantu bategedde. Era nakiwandiika mu katabo kange ne mbagamba, what should you read my book from Queen Police to Common? Nakawandika ku Mbabazi. Ne mugamba nti what is the future of Mbabazi? Ne mbagamba Mbabazi has no future. Mbabazi was like a moon. Nga light ejija ku nsi. A moon, the reflection of the earth. Nemba gamba nti amasanyalaze bwe bagajjako bulb tekola. Museveni was cropping up Mbabazi. Nemba gamba the moment Ugandans, these opportunistic politicians will realize Mbabazi tekyalina maanyi. Bajja kudduka. They will desert him. Fabaganda tukugamba engero bbiri. Siwe muke yafa n'omwami. Siwe muke. I don't want to be okwemuka means that you do something to get omuganda bamuganda. Nabagamba nembagamba ekyokubiri omuganda akugamba nti enswera etayina magezi egenda n'omulambo mu kabuli erina okutegeera nti onali horizontal. Nabagamba nobody will go to Mbabazi like this younger man who was foreign. Everybody is running away. If this younger man has said, I was watching nakugambye nti bulira nziyire samulabyeyo nekuga nti ono gundi Professor samulabyeyo ku byuma byange oba majini obaki. The man is engaged in peace talks with who? With ono kati yalya ono bonna badduka buddusi ojakola banambuzi ojakola seguno ojakola bamuwanga kivumbi nga badduse bali mwemuke Honorable Namboze sayo nayingira. Politics is a perception. Ani ayina amaanyi gwe bagenda naye. So kakati ono munnafu abadde atunya ku mitwe n'atunnyalako gye yagudde yakubiddwa. If Jesus did not resurrect, would we following Christianity? Even in NUP Muhammad, ekitiibwa kye kibeera emirembe gyonna. He tells you yagendako mu ggulu n'asangayo Musa n'alaba describes heaven ti abakazi be basinga mu jahannam balimba nnyo. N'agamba nti abantu abali mu jjana bambadde engoye za white and grey. To tell you yagenda n'endogoyi ye. NUP Muhammad yagenda n'endogoyi. Era gundi abafalansa bagikolamu ennyonyi.
Mirage nga bayoze 20 billion eza dollar mu Iran